Eric Aniva ow'emyaka 45 yasingisiddwa omusango era nga guno gusaliddwawo kkooti 2 e Malawi mu disitulikiti eyitibwa Nsanje. Wabula omulamuzi Innocent Nebi ng'ono yakulembeddemu okusala omusango guno ategeezezza nti ekibonerezo ono bagenda kukimuwa nga 22 omwezi guno ogwa Novemba. Kigambibwa nti ebyobuwangwa eno biragira nnamwandu yenna okwegadanga n'omusawo w'ekinnansi okusobola okutangira omuzimu gwa bbaawe okudda okukima abantu abalala nabo okubatta, kale kuno kubanga kumwambulula mu kikoligo kino. Wabula musajja mukulu ono yawuliddwako ng'agamba nti wadde bamusibye kino tekigenda kukoma kubanga waliwo abantu abalala bangi abakkiririza mu kalombolombo kano era nga bo bagenda kugenda mu maaso n'omulimu guno ogw'okwambululako abakazi ebisiraani kubanga kino kya buwangwa ekibaddewo okumala emyaka kati 10 n'okusoba. Kitegeerekese nti abasawo nga bano bapangisibwa amaka g'abakyala bano ababa bafiiriddwako babbaabwe okwegadanga nabo babambuleko emizimu gy'abagenzi so ng'ate abawala abakatandika okugenda mu nsonga z'ekikyala bo babeera babalamba okubalaga nti kati bafuuse bakyala bakulu. Ekikolwa kino kisinga kubeera mu maserengeta ag'eggwanga lino erya Malawi. Abantu bakola bati kubanga batya nti endwadde awamu n'ebisiraani biba bigenda kulumba amaka gaabwe, ebika awamu n'ebyalo gye basibuka. Omusango guno gwasitudde olwokaano ng'ebibiina by'abakyala bigamba nti eddembe ly'abakyala lityoboolwa nnyo mu kikolwa kino. Abayala bagambye nti ono aweebwa ekibonerezo ekikakali kubanga yaviiriddeko n'okusaasaanya kw'akawuka aka mukenenya okusukkiridde mu ggwanga lino. Kinajjukirwa nti eggwanga lya Malawi lino lye limu ku mawanga agakyasinze okutawaanyizibwa akawuka kano nga mu mwaka abantu abasoba mu 27,000 bafa olw'akawuka kano.